kyalagira abantu nga tebannaba kwonoona. Tulaga okugatibwa kwa Kristo n'ekkanisa ye okw'omwoyo. Ekigambo kino Kristo yakisiima era akissaamu ekitiibwa bye yali mukaana ekiriza byali yasookera okukola kyamukola. Ekigambo kino Pawulo yakisiima nga kya kitiibwa eri abantu bonna era kyekiva kigwanira omuntu obutakikwata nga tamaze kulowooza ng'akyanguza olw'okwegomba obwegombi obw'omubiri naye akikwate ng'atya bw'ategeera okufumbirigano kyekwava kulagirwa. Ekyolubereberye kwalagirwa bombi babeere wamu basanyusaganenga babeeraganenga nga bakibagwanira bombi mu bulungi ne mu bubi. Ekyokubiri kwalagirwa abaana bazaalibwenga mu kutya Katonda erinnya ly'ettukuvu litenderezebwa. Ekyokusatu kwalagirwa okuwonya obwezi abantu abatayinza kubeerera awo bawasenga bafumbiriganwenga nga beegenderezanga ebitonde ebirongoofu eby'omubiri gwa Kristo. Kale obanga waliwo omuntu yenna amanyi ensonga nga y'amazima ng'erobera Joseph ne Rachel bano okugattibwa wamu mu bufumbo gyatuleka akano. Oba oluvannyuma osirike busirisi ennaku zonna. Kati engalo ezaaniriza mukadde waffe Bishop Nze Joseph Nyanzi Alideki okuwasa gwe Rachel Nansubuga okuwa omukazi wange gwe mpasizza okubeera naawe okusooka leero obubi ne mu bulungi obugagga ne mu bwavu obugagga ne mu bulwadde ne mu ekyo nja kukolagananga nja kukuumanga tuusa okufuna kubitwawukanya Katonda bweyogera okulayite bwe ntyo.
Rachel Nsubuga, Mufumbirwa Gray Joseph Nyanzi, okuba baze wange bafumbiddwa, okubeera nawe okusooka leero, mu bubi ne mu bulungi, mu bugagga ne mu bwavu, mu bulwadde ne mu bulamu, Joseph nyakwagalanga, nja kukuumanga, nja kukuwuliranga, okutuusa okuli twawukanya nga Katonda bwe yalagira, era nkulayiridde bwe ntyo. Oweeyo omukisa empeta zino tukwegayiridde yaye Mukama zibeerera buweereza abo bano Rachel ne Joseph akabonero era omujulirwa n'omusingo ogw'okwagala n'okwaba okutuuba okutaggwaawo mu Yesu Kristo Mukama waffe. Rachel mpeta eno okussaamu ekitiibwa n'omubiri gwange nkuwa ebintu byange byonna eby'omu nsi n'okwagala kwange kwonna mu nnyina Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Joseph okufumbirwa n'empeta eno kussaamu ekitiibwa n'omubiri gwange nkuwa ebintu byange byonna eby'omu nsi n'okwagala kwange kwonna mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Amiina. Katusabe. Ayi Katonda w'emirembe ekitaggwaawo, omukuumi era omukuumi w'abantu bonna, agabala ekisa kyonna eky'omwoyo era awa obulamu obutaggwaawo, bawa omukisa gwo abaweereza bano Joseph ne Rachel betuwa omukisa mu linnya lyo. Isaaka ne Rebeka baabeera wamu nga beesigwa bwe batyo na bano bakwate endagaano gye balagaanye gye balayidde. Empeta eno eweereddwayo n'ekkirizibwa ye mujulirwa era ke kabonero kaayo, babeere ennaku zonna mu kwagalana okutuukirivu n'emirembe, bakwatenga empisa ze walagira ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Katonda bwe yagatta wamu omuntu yenna tebaawukanyanga. Tudde muti amiina. Katonda bwe yagatta wamu ensimbi tezibaawukanyanga. Katonda bwe yagatta wamu eŋŋambo n'emikwano n'ebyobufuzi tebibaawukanyanga. Kubanga Joseph ne Rachel bakkiriza okubeegana mu butukuvu era bategeezeza bwe batyo mu maaso ga Katonda n'ekibiina kino, era balayiraaganye bwe batyo era baze bwe batyo n'okuwa n'okutwala empeta n'okukwatagana mu mikono.
mbogerako nti bano ye musajja n'omukazi awamu abafumbiriganye mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Katonda Kitaffe, Katonda Omwana, Katonda Omwoyo Omutukuvu abawe omukisa, abawonye, abakuume, Mukama abasaasire, abatunuulire bw'atyo n'ekisa kye, abajjuze n'omukisa guno ogw'omwoyo n'ekisa, bubeerenga bwe mutuwa mu bulamu bwa kaakano nga n'emmere ebigenda okujja, mubeere n'obulamu obutaggwaawo. Amen. Tutendereza nnyo Yesu. Nesanyo okubategeeza nti omusajja ono Joseph Nyanzi aliddeki n'omukazi ono olwekyo Nansubuga bawedde okugattibwa omufumbo obutukuvu kaakano bafumbo. Yoge bannaffe twongera okubaaniriza ssebo kwata bulungi omugole wo era mutuule mu kifo kyammwe mukalire bulungi fenga twongera okubaaniriza. Ssebo kwata bulungi ku mugole wo. At this particular, let's receive the team and as well the clergy in this wedding service. Taata mukadde waffe, Right Reverend Emeritus Bishop Emeritus Jackson Matovu, tukwaniriza n'okwebaza olw'okugatta abagole bano awamu. Nsaba tumwanirize. Ate era tuline retired Archbishop of the province of the Church of Uganda, Stanley, Archbishop Stanley and Mama Beatrice Ntagali, there with us. We are so honored. As well, we have Right Reverend Johnson Gakumba, retired Bishop, Diocese of Northern Uganda, Gulu. The Right Reverend Joseph Abura and Mama Margaret, retired Karamoja Diocese. You're welcome. As well, we have Right Reverend Samuel and Mama Sarah Kahuma, retired Bishop of Bunyoro Kitara Diocese. Right Reverend Nathan Ahimbisibwe, Bishop of South Ankole Diocese. Right Reverend Samuel Jidudu and Mama Esther Jidudu, North Mbale Diocese. The Right Reverend Alfred and Mama Deborah Achuru, retired West Lango Diocese. We have Reverend Canon Kakoza Emmanuel Luero from Luero Diocese. Reverend Canon Patrick Lubwama from Mpiji, Luanga. Reverend Benon Ataremwa, Project Manager, Bunyoro Kitara Diocese. Reverend Alice Nora Nakavugo, Chiwanuka Bujo Parish. Ordinary Chiwanuka Erukana, Luanga Parish. Kyokka n'abaweereza abalala mbalengedde batuuse nga tumaze okufuna lisiti eno. Nsaba twaniriza abaweereza bonna be tuli nabo.
abayimbi bano aba Lutiko 8:45 am Cathedral Choir nsaba tubaanirize abaweereza bano. Nange nze Reverend Joseph Luvumu Assistant Vicar mu Lutiko eno tubaaniriza nnyo Mukama yeebazibwe. Abakebezi abaweereza mwenna ssebo vaaja Mukama yeebazibwe tubaaniriza mu kusinza. Munzikirize okusembyayo ba Nazarene family eyo abooluganda mmanyi mukadde wange ajja kubaaniriza okusingako awo naye nsaba tweyanirize mwebale okukola omukolo ogw'ekitiibwa mwebale nnyo mwebalire ddala Mukama yeebazibwe. Kiseera kino nyaliriza omusomi w'ekitundu ate bwe tunaamala Ephesians chapter 5 verse 21 to 33. So it goes like this: submitting to one another in the fear of God. Wives, submit yourselves unto your own husbands as unto the Lord. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and is the Savior of the body. Therefore, as the church is subject unto Christ, so let the wives be to their own husbands in everything. Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church, and gave himself for it, that he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word, that he might present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. So ought men to love their wives as their own bodies. He that loves his wife loves himself. For no man ever yet hated his own flesh, but nourishes and cherishes it, even as the Lord the church, for we are members of his body, of his flesh, and of his bones. For this cause shall a man leave his father and mother, and shall be joined unto his wife, and they two shall be one flesh. This is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church. Nevertheless, let every one of you in particular so love his wife even as himself, and the wife see that she reverence her husband. Brethren, that's the word of the Lord. Amen. Thank you. Katuyimirire abayimbi batukulembere mu luyimba luno olututegeka okuwulira obubaka.
lyaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Amiina. Tule. Mukama waffe yeebazibwe. Mukama mulungi. Ekiseera kyonna. Mukama mulungi era ze embeera ze. Njagala okutwala omukisa guno okusooka okwebaza ennyo asisina mu wiiki ono tulwalutikko eno okutwaniriza nga bw'akoze. Naye nange mundeke munzikirize ennyaniriza abakole bano omwami n'omukyala wa Nyanzi aliddeki Joseph ne Rachel nga tusanze okubalaba. Mukama yeebazibwe. Ate era munzikirize ntwale omukisa guno mu ngeri etali ya bulijjo okutegeeza n'okwaniriza bakadde baffe abalabirizi abali wano wakati mu ffe ku mbaga eno ey'ekitiibwa. My Lord, Bishop Daniel Tagali Nomukyala, we are very grateful to have you this morning. Thank you for coming. My Lords, the bishops who are here and the mamas, we welcome you in this cathedral. Thank you very much. We appreciate the time you have given, the love you have shown to come and participate in this wedding. May God bless you too. Thank you very much. Yawakwaniriza n'abakulu abalala abali wano abaawule, naye era munzikirize nammwe mbaanirize mwe Abannazaaleesi. Mukama yeebazibwe. Ennaku zino ffe abakristaayo tusoma ekitundu okuva mu kitabo kye bayita kisumuluzo buli nkya. N'ebitundu ebirala tubisoma, naye waliwo ekitundu kye twasoma nga bannyonnyola ku Yesu, naye ne bagamba Yesu w'e Nazaaleesi. Akantu ako kansanyusa nnyo, ne ngamba Yesu waawa w'e Nazaaleesi. Emirundi mingi bwe tusoma ku Yesu twerabira okumalayo obuzaali bwe, naye akaalo ke yazaalibwamu ani? E Nazaaleesi. Naye olunaku olumu omuntu yagamba munne nti tulabye Yesu eyayogerwako bannabbi, Yesu ow'e Nazaaleesi. Oli namagamba nti mu Nazaaleesi muvaamu ekirungi. Ndowooza ng'era embeera weebeera, akaalo akatono ako kayinza okubaamu omwana wa Katonda naye yavaamu. Kale ab'e Nazaaleesi tusanyuse nnyo okubalaba. Mukama yeebazibwe. My Lord Bishops, this is the group which decided to call themselves Nazarenes. It's a big family. At one time when I was Bishop of Central Uganda, they came to visit in my diocese. I think it was the first time for them to make a long journey, and specifically a journey visiting the diocese. I allowed them to come, and then they came. And they warned me not to cook food for them. They said, don't cook food for us. For us, we know how we eat. But they cooked their own food. And when time came for eating, they also invited me to eat with them. But what I want to say, it was a big group which I had never welcomed as visitors. You know? All came driving themselves.
attires, gomeses and kanzus and jackets, and you could admire to be a Nazarene by then. They were ranging between 300 and probably 400. It was a big group. And they did something we had never seen. They had brought gifts to all my clergy in the Diocese of Central Uganda. And they sang for us. They preached the Holy Scripture, and we really appreciated their visit. They are Nazarenes. What is amazing, they belong to all religions. Others are Roman Catholics, others are Muslims, others are Anglicans. But that's a group where they go to pray to their God, irrespective of their different religions. And we want to thank them. It's a big service. Someone decides to become an Anglican or to remain where he is, like this one. We want to welcome Joseph in a special way because few weeks ago he was baptized as an Anglican. From a big religion, denomination in Uganda, Muslim, and he was baptized in this church. I invited him and said, you baptized in Amamia Cathedral? For us, we are baptized in rural areas. But it's the same. We all believe in the same Jesus. Welcome, Joseph, and we wish you well as you start this long journey of being a Christian. May God bless you. And now you have got Rachel to work together. Please respect each other. You have had a wife, you have got a wife, and she has got a husband. So we pray for you. May God bless your marriage. Waliwo ebigambo byenjagala okwogera mu Luganda n'oluzungu mujja kubyogera kambanyumizeyo akaboozi. So some of you may not follow the kaboozi I'm going to tell these people, but when about 30 years ago, my church, especially I think it was this diocese, because we hail from Namirimba diocese, we as the Mukono people, and we mainly hail from Namirimba diocese. So Namirimba diocese chose me and a few others to go to study abroad. And I was sent in the name of Mukono diocese, but Namirimba consented that I go. So we went, for me and a certain gentleman from Kampala, we went to New Zealand. New Zealand is a long way from Uganda. It's a long way. You have to have strength to be able to get there, but we managed. That was a time when women were being respected, to be full members, to be responsible in the church. Women. You know, even the Bible, when it talks about people, it just says man, even if they are talking about a woman. Man, man, man. And so, when we read this epistle this morning, and I want to thank the best man who read it very well, he read a verse which I knew that it was the most hated verse of all women in New Zealand. And I want to tell you this verse. Part of it, it says, Ephesians chapter 5, verse 21,
but the verse I want to read is 23. It says, "For the husband is the head of the wife." That covers part of that verse. It's not all, but that one. For the husband is the head of the what? When it's submitted that women submit to your husband. And then he said, but how about men? Why don't they submit to us? Husband is the head, and then you could see how they change their colors. Because when the Bazungu are disturbed, they change the colors. So they had that verse. But it is real, it is important. Husband is the head, not that the husband is the head. As husband is the head, also the woman, the wife, is also head, because they are one person now. So I don't want to leave Rachel outside. Please know that you are also responsible. You know, you are also the head of the home you have attained this morning. May God bless you. Ako kenjagala okunyumizaako nti abakyala bali nga bakyawanyakanyiriryako nti kubanga omusajja gwe muto gwaki gwamaka tebakagalira ddala era twalabafe abaali bakwene mu Afirika nga tuseka busesi okulaba abazungu abatategeera bintu kubanga kino kyennyonnyola okuddayo eri omanya nti n'abakazi babayitanga meeni mu scripture, mu mpandiika ya scripture, naye bo bali batamira ddala era ebayibuli nyingi bazikyusa nezisomebwa ezyo. Omukyalo omu yakaaba nga tuli mu principles hour kubanga bwe basoma ne basoma men teyawuliramu mu women n'ayimirira n'akaaba. I feel I'm disrespected. I'm under, you know, because they are complaining, never a couple of months ago. Well, it's scripture. It is already here. Why don't you understand it? She doesn't understand that one. And she doesn't want it. Colin, one, Rachel, may God bless you. Don't take that as a very important point. Yours is also, you are responsible. This is your husband, and he's responsible. You are his wife. So each one is responsible to look and care for each other. Kama yebaziwe. Njagala okusomera ebigambo ebirala biri mu Peetero ekyo binazinteesiteese nolwekyo bwe nabisoma nja kulekera awo. Peetero ekyolwebiri essula 3 olunyiriri lwa 7. Kale kansoma ebyo nveewo wano naye sijja kubeerawo ddala nina byenjagala okukola. Sinalaba ku mama wange Mariyamu mwali mu kisenge muno. Kama yebazi nga watudde wala. That is the person who has done wonders in Uganda. Not only for the Anglicans, but for all religions. Every servant of the Lord, this person has reached him or her. We thank you very much, and thank you for being a good example, because I understand you didn't persuade this man to change from his religion, but he looked at you because you were once one of them, and then you changed to Jesus and accepted him, and gave yourself to serve God in Jesus' name. And he said, I also want to become as you are. Praise the Lord. Come asimwe. Come asimwe. Mwewale. 1 Peter chapter
3, I am going to read verse 7 only. It says, kansoke mu Luganda, bwe muti abasajja mubeerenga n'abakazi bammwe n'amagezi, nga musangamu ekitiibwa omukazi ng'ekibi ekisinga obunafu, kubanga nabo basika bannammwe ab'ekisa eky'obulamu, okusaba kwammwe kulemenga okuziyizibwa. Mubasse mu ekitiibwa, mubaagale naye nga mukikola n'amagezi. Era ndowooza n'omukyala bw'ati bwakubirizibwa, bw'obanga oyagala munno tomwagala lusuusuuto, ate tomwagala mu ngeri etasoboka, naye mwagale ategeere nti omussamu ekitiibwa omwagala. Agambye mubeerenga n'abakazi bammwe n'amagezi. Likewise, husbands, live with your wives in an understanding way. What we are chosen. In an understanding way. Omukyala mwagala ategeere nti omwagala, tomusuutasuuta, togiraki, tolaga bantu nti bw'oyagala nnyo mukyala wo. Naye mwagale amanyi nti ogira ki? Omwagala. Kale ne bw'omuyita mami nga waliwo abagenyi, it's okay. Ate mami ebeere nga mami, abagenyi ne bwe bagenda asigale nga yaani nga ye mami. Omukyala mwagale n'amagezi. Showing honor to the woman as the worker vessel, weaker vessel, as the weaker vessel, since they are heirs with you. Basika bannammwe nabo basika obwakabaka bw'omugulu. Kale mbasabira Katonda w'omukisa, mugende mwagalane, mugende musingane mu ekitiibwa, nga mumanyi nti buli muntu musika obwakabaka bwa Katonda, mulisikira wamu obwakabaka bwa Katonda. Katonda alikubuuza ti munno muleseewa, munaaliwa. Nafuna omukisa okwogera n'abagole bano, nenjogera nabo ku kigambo kye bayita munno. Gwe Joseph, naawe maama Rachel, okuva leero ofunye munno. Buli muntu afunye munne. Luli obadde ne maama, naye kakati maama omulesiwa era wano kyagambye olekanga kitaawo ne nnyoko n'ogenda ne mukyala wo ye munno. Kakati munno omulabirya bulungi. Munno talinnya kuwulire nga tanaabye nga tewanabye kugereyo eyagala kwonona sekwaza. Munno omukama akasenyako nkatadde wali, ofaayo asenya amannyo. Munno omuyita naali ekyenkya ng'ofumbye bulungi akatooke, oba ennaku zino batufumbira eminwe ne kacayi akalungi. Munno omusaako omwoyo, tayambala saati nvungevunge ebitogi, ate nga naawe bakusaako omwoyo n'otagenda nakiteeyi kyebunzebunze oba ekitayisa bulungi abantu bagenda okubeeramu. Oyo ye munno. Kale tubasabire buli muntu alabirire munne ate n'amagezi. Katonda alekaweebwa ekitiibwa. Bw'ali kubuuza ku nkomerero nga tutuuseeyo nti munno aliwa, olyoka omugamba nti wuuno yandabirira bulungi. So si kugamba ali abantu abamu tubasanze nga twabagatte wano n'omuga nti ali atya munno mpozi ani ng'omwami yakubuuza bwatyo, naye nga yaleta wali omukazi wano n'omugatta kakati aga mpozi yaki mpozi yalwa, ekitegeeza ng'alinayo abalala bangi n'okujjukira takyajjukira gwe yatwala mu kkanisa okulayira naye. Kale Katonda abayambe mwe mubeere ekyokulabirako, omutambulanga abalonde ba Katonda ku nkomerero, mulyoke mutuuke mu bulamu obutaggwaawo. Katonda aweebwe ekitiibwa, ate era nammwe musikire empeera gy'agenda okubateekerateekera. Mukama abeere nammwe. Nzikiriza enjogera y'ekigambo kimusibwa omusumba kimu kyokka, kubanga
omwaya ngambye nti ate bano oli bajja wabenkanidde wano aba bwe bati ojja naye kakati nga bakuŋŋanye we bati sobo omu wange mukadde wange sawulabire basiba abalabirizi. I know that you are following what I'm going to speak in Uganda. Abantu bano sinjira gamba nti singa tebaaliwo naye olw'ekisa kya Katonda abantu bano bayimirira nange ne famire yange bwe nafuna obulwadde obuzibu obutali bwa bulijjo. Egurupu eyo gyolaba ng'ekulemberamu mwami waffe oli ne balyoka bayimirira nange kubanga bamanya bwe tutabeerawo omusajja oyo tamalaako. Bannange ne bansobozesa n'enzijanjabwa bulungi nga buli kyetaago weekiri olw'owa Nazaaleesi bano. Njagadde kubeebaza nnyo kubanga nange Katonda abandeetedde ate n'abandeetedde nga nze nina obuyinza magani mutuulaawo nga mutuulaawo nakati njogera ebigambo byammwe. Mwebale nnyo mwewali eddala Katonda bawenye omukisa. Mukakwireko mu ngalo Mukama abawoomukisa. Mwebale nnyo mwewali eddala. Mukyala wange tazze ewaffe tulinayo abafu babiri mu nnyumba. Yafuula obupoliisi naye mwenye mufumbidwa ngaekonekaleale omupoliisi nakatano mweyayise katanalagala aseeka babiri 50 years down the road natusaba okutwana kale abaomusa Mukama abeera. Now it's time to come back to God. This time he says to stand here, and the choir lead us in songs that we can give back to God.
Joseph and Rachel,
okubaka obwekisa kye otukuze obw'omukisa mulyoke mumusanyuse n'omubiri n'omwoyo era n'omukisa gwa Katonda ayinza byonna Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu omukisa gwa Katonda gubeere ku maka gammwe nga bwe mutandise gubeere ku mirimu gyonna gye munaakolanga omukisa gwa Katonda gubeere ku ngendo zonna munaatambulanga okubakulembera omukisa gwa Katonda gusanyuse obulamu bwammwe emisana n'ekiro era n'abagenyi nga bazze ate n'abaana batuuse omukisa gwa Katonda gubasanyuse omukiza gwa Katonda gubakumi n'obulujje mwenna abazadde bagenda bulemu okukolwako mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Amiina. Emikono egiriko emira tukwate ku certificate eno kaku certificate
nasimbirako linnya Archbishop and the bishops to come and join us. Tugenda kozesa emiryango y'omusayidi kino abagole batongana kozesa main do tujja kusinkana wali ebweru ate n'abakola bayingira basobole okuwulira obulungi mu lukuubo luno. Mwebaliro sebo organize tusobole kulenzera.
Era como una